Mwasiibye omuteeyo abalungi abaagalwa kansubire nti nno mwasiibye bulungi mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo sijja koowa kubeera ng'ate mbebaza olw'obutakoowa kuntegera matu amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo butereevu ono funa amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna bawano sakati n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kye nkusaba mukwano gwange kiri kimu subscribe ng'ate Kaakadde nyongere okubeera ng'ate nkuweereza butereevu genyiza okubeera ng'ate nkutuusako essaawa eno yennyini ge mawulire ate aga Lwasa ne Angel pozi n'oluvannyuma maaso kaawo waliwo ate akatambi ka Fifida Queen ng'ayogera ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga lyattu Uganda munnange waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera ng'ate katambula nga Angel ayina omuvubuka wa TikTok gwali awo mu kuzina naye kugamba balina challenge gyabadde bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola wabula mu comments ez'enjawulo zendabyeko ku post eno abantu abasinga obungi babadde batandise okubeera ng'ate babisala nga bagamba nti Angel ne Lwasa bazzeemu ne baawukana biki kugamba bingi nnyo bye bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate boogera naye nze kinjaga okubeera ng'ate kutegeeza gwampuliza essaawa eno yennyini tizino challenge bantu bangi bazikola olw'ebigendererwa eby'enjawulo abamu bazikola just kwojjako stress aba bazikola just for fun kwagamba buli omu ayina ensonga lwaki aba akoze ekintu wabula sigamba nti buli woolaba oba nti omusajja n'omukazi oba omwami n'omukyala balina bye bakola nga si bafumbo oba bali mu kuzina oba bali mu kuyimba nti baba baagalana oba nti waliwo ekintu kyonna kyonna ekibagatta era abo bonna abadde batandise okubeera ng'ate babitambuza nti Angel ne Lwasa ate bino na biri mukwano gwange teri bujulizi bwazuuliddwa mpozzi nga tetunnamanya umanya naye butereevu kyonna ekinaaba kizuuliddwa butereevu nja kuba nkikuleetera naye ng'ekituufu kiri nti tetunnaba kubeera ng'ate tuwulirako ku mawulire agafaananako weegatyo nti Lwasa ne Angel ate bazzeemu ne bakola ki ne baawukana ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini ngenda kulekerako akatambi ka Fifida Queen ayina bingi nnyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogerako omukyala ono obutambi bwe mukuleetera wano eno lwa nsonga nti ayogera ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga Uganda mu ggwanga Uganda tulinamu abantu abavaayo ne babikkirira ebyo ebiruma abantu bo ne babibikkirira ne beefulira ddala nti abantu bali bulungi nnyo tewali bibaluma then tulinayo n'abo abantu abavaayo mu butuufu nga bo balina amannya gaabwe bagakoze ate nga baviirayo ddala ne boogera ku ebyo ebintu ebirumira ddala abantu mu ggwanga so y'ensonga lwaki mbakuleetera wano oba oliawo gwe atamanyi ku bino bigenda maaso mu Uganda naawe otegere nti ensi yaffe bwetyo bweri naawe abadde abimanyiiko oyongere okikakasa nti munnange waliyo abantu oba oliawo abakulumirirwa oba abasobola ovaayo ne bakola ki ne boogera ku eyo embeera gye tuyitamu ey'okunyigirizibwa ngenda kuba nkulekerako akatambi kano londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali just eat the meat and throw the bones engombo yaffe wano naye nga ngenda kuba nkusibula fonna toseetuka komawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala kyenkusaba kiri kimu subscribe nga ate Kaakadde like nga video eno. Hi everyone. Olwaleero nno waliwo ekinsesezza as usual. Bya Uganda tebiggwayo. Old tax park eyamala ebbanga ng'esibiddwa n'etwala ssente z'omuwi w'omusolo n'ekolebwa ne baggalawo bizinensi ne bagaanibwa okuyingira kyalangiriddwa nti ate egenda kuddamu emenyebwe etereezebwe nti teyatereera era nga bagamba nti yeetaaga okubeera ku mutindo gw'ekika ekyawaggulu after spending billions and billions of Ugandan shillings bagenda kuddamu bagimenye ate baddemu bagikole. Wano we neebuuliza ani avunaanyizibwa ku bintu bino ddala gwe tuba tugamba zino kampani we ziba nga zikola emirimu egy'ekiboggwe bwe ziba nga zikola emirimu gy'ekiboggwe lwaki tezikwatibwa ne mukwata gwe bakwasa ttenda ne mukwata kamuleeta because wabeerawo government deal abeera wakati awo alya percentage ye ne mubakwata ne mubasiba kubanga bannange njagala tubeere bantu bakulu ekimala tubeereko ab'amazima ekitono ennyo eri emyoyo gyaffe tennaba nakuweza mwaka nga mugigguddewo ate kati egenda kuddamu emenyebwe tennaba nakuweza mwaka nga mugigguddewo
naye genda kuddamu emenyebwe. Zino kampani ze mujja mu trustinganga ne ebyomuwendo by'eggwanga lyaffe. Mutunulye ekiri ekyerubowa gumwagiwa eryawo evuya. Matiri yayononekeraawo ababbako ne babba era kati abali erubowa abo abazimba oba muguze ku cheaper price. Alabafuna na wabwerere. Naye nga yaleeta ddiiru mu masekkati awo yali aye yakutula yagenda tayagala na kumanya kiddako. Yagenda tayagala na kumanya kiddako. Katunulire ne ya KCCA gye mwagala okuddamu. Still omuntu eyalya n'aleeta connection n'aleeta abayiga okuzimba. Lwaki tetutrustinga ku bannayuganda betumanyiko ensibu kano nti ono ava tujja musiba tusibe n'olulyo lwe lwonna. You people do not trust Ugandans. Naye nga muteekawo professions ezo abaana ne bazisoma n'abazisomesa mmwe mubasasula mmwe mubawa emirimu ne basomesa abaana kitegeeza ne bwe mwawa emirimu temubeesiga. Because bwe muba mubeesiga mwesige ku baana be basomesezza mubawe business bakole ebintu bino. Bwe mugamba essaawa eno nti KCCA ate yeetaaga obuwumbi n'obuwumbi obulala okuddamu emenye paaka gye yamenya n'ezimba bizinesi z'abantu ne ziwambibwa. KCCA n'esiba be yasiba nakati abamu tebavanga mu makomera. Abalala ne bamenyeko amagulu nga badduka KCCA. Abaakubwa emiggo baakubwa nti ate mu miggo n'okubonaabona okwo abaali bakasasula bulayisinsi obwo obw'obudduukadduuka baali basasudde baakola loosi. Bizinesi z'abantu zayonoonebwa. KCCA yayasaayasa amacupa soda biki n'etwala bye yatwala. Bukiyosiki mwabusika buli ku mapoliisi tebuvangayo obumu. Nti tebannaba na kuwona that nightmare. Tebannavaamu na kutya. Obulumi n'ebiwundu tebiwona nga wabula beegumyagumya beeyongereyo batambule ng'omunnayuganda kubanga twakimanyire okubonaabona kitundu ku buli munnayuganda. Era mugenda kumenya again. Bantu mmwe ensonyi mwazinaabira mu Victoria, mu Kyoga, mu Nairo. Kuba zino ensonyi si za mu bbaafu mwe zaabaggwako temukyaswala wadde wabula muswaza buswaza. Muswaza buswaza. Mwetaaga billions and billions again. Wabula munnayuganda anyuunyuntuddwa naye. Simanyi Katonda bw'aba bannange oba akyatuliko. Simanyi oba Katonda akyatuliko. As if it's not enough. Tetunava ku KCCA n'okubonaabona. Bombardier yeetaaga engine. Ennyonyi empya gye mwatugamba ze mwaleeta empya. Because mwatugamba temwaleeta mivumba. Ennyonyi empya gye mwakaleeta mu ggwanga. Yeetaaga engine. Era mwetaaga supplementary. Parliament egiyise bagule engine y'ennyonyi. Uganda olumanga bbwa. Ennyonyi gye mwakaleeta for God's sake. Ekoze ebbanga ki nnyo. Ekyokubiri. Mwadde mmanyi essaawa eno muba mukola bukozi services za engine and all that. Kuba mwatugamba ennyonyi muleese empya. Era mwenna abakwatibwako ne muvaayo ne mugenda ne muzironkinga. Ne mutuula ne munywa obukyayi bwamu ne mulya ne Rolex gye mwawaana. Ennyonyi kwe mwasibira munnayuganda mbu kubanga yatundirako enseenene ate namwe ne mutandika ozitundako. Ennyonyi y'eggwanga esituka wano n'etwala omukungu omu okujjanjabibwa. Ate nayo yalwadde. Ennyonyi tekolanga ku ssente wadde mulyoke musabe supplementary nga zirina kuva mu bantu eno era zijje naye mmwe batumwe. Kino kitegeeza mwagula muvumba. Mwagula second hand. Oba agivuga ayina ensozi z'atomera mu bbanga awo nga tamanyi. Akuba ebisiriko bingi yingiri n'etuuka okukoowa. Yingini empya, ennyonyi empya nga bwe mwatugamba. Muswaza. Mulimba. So kitegeeza munnayuganda. Era ayina okukwata omusolo. Agenda kunyuunyuntibwa. Wabula munnayuganda anyuunyuntibwa.
buli kintu kyongezebwa naye ye gyazijja tebongezaayo wadde 10 ne bwayogera ku kumwongeza bamugoba bwe muvaawo nga muvumirira enguzi abantu bajja kulya enguzi n'ebigere by'abantu abalamu babiriiremu kubanga they are looking for a way to survive. Kati tukyali ku KCCA mwagala za Bombardier bwe munava ku za Bombardier mugenda tusaba ki? So mwagala parliament eyise nnyongereza mugulire Bombardier gye yamwakagula juzi wano gyo ly'abalamu bagigulire engine. Bwe mwali mugireta temwalimu engine mwalimu kiwaani amangu ago tuke tugula engine y'ennyonyi ennamba ekitali kukola service wabula okugula engine y'ennyonyi ennamba. Uganda bambi ebyenyunyisa tebibaggwako abantu b'e Uganda fera naffe tukkiriza manyi bagamba okukkiriza kirungi okkiririza mu bulumi naye ate bw'okkiririza mu bulumi omusajja omu yayogera n'agamba mu Uganda if you want to survive it is better to be ignorant n'obeera nga tolina ky'omanyi not because tomanyi watoyagala kumanya wabula ne wejjako okumanya wejjeko okugoberera current affairs z'eggwanga lyo kuba zigenda kuluma nnyo buli woozigoberera otandika okumanya ebingi niwe talina kumanya. Naye omusajja ayogera ng'asagana agamba in Uganda if you want to survive you better be ignorant. I think he was right. Beera osekibote nga tolina kyofaako bw'ofuna olukumi lyawe lubula beerawo because buli woogoberera ennyo ebintu by'eggwanga lyo bannange olumwa ekiyitiridde. Gavumenti y'eggwanga lyaffe lyerimu egamba omuntu okulipulesinga ID kigenze ku mitwalo 5 ag'e Uganda. Okulipulesinga n'okola renewal teyabula wabula okola renewal nawe olina okuba ng'olinamu 5 go. Nga otunuulidde ku economic status gye tulimu okwate emitwalo 5 kubanga national ID yafuuka munnange ekitundu kufe tosaa kubanga togirina mu bintu ebisinga bagisaba gwe gwako ng'olina kusasula emitwalo 5 ebadde ku mitwalo 5 mugyongeddeko 0 meka 0 from 50,000 to 500. Ani abalire eggwanga lino? Ani ategerera eggwanga lino omutuufu mu byensimbi kuba abasinga tulaba bifaananyi? Ani ategerera eggwanga lino? Kubanga bano tulaba batumalamu amaanyi omu yavuddeyo n'agamba ebyobulimi tebina gye bitwala ggwanga mu maaso naye nga teffe twakula bajjajjaffe batunyumiza bajjajjaffe baakulira baagaggawalira ku bulimi. Bannanga ani atwala eggwanga lino mu maaso? Ani akwatibwako? Ani avunaanyizibwa? Ani avunaanyizibwa? Ove ku mitwalo 5 ogende ku mitwalo 5 zino national ID temuzikutugobyeko okufuna ID tunaakusobola bakubbye ate onoonya 5 kwegamba omunaku wakubonaabona paka kufa. Like seriously kino tekisusse bannange? Nze ndaba nga kuno kunyuunyunta okw'ekika ekyawaggulu munaatula kutunuunamu musaayi. Luno oluseke lwe mutusimbye lugenda kusika musaayi gye bujja mugenda kusika bye musika biggweeyo then wafubutukeyo omusaayi. Ate era mujja kusigala mugunywa mpaka we tunaafa. Emitwalo 5? Who does that? Ku mbeera y'abantu bomugimanyi kubanga mukimanyi bulungi gye muli mu z'ofiisi zammwe nti abantu tetulina ssente tuli baavu tuli banaku. Tubadde tukyakaabira sabbuuni mafuta biki. Bannange Munnayuganda mwagala alagewa? Mwagala akole ki? Mumuwe byayagala asirikire okwagumira okwo. Emmere tasobola gy'akisesinga n'emiwogo gwe mwagambye tulye tetulina ttaka we tulimira dune ttaka basajja bamwe baalitwala. Talina kyalina nga Munnayuganda.
wabula lino eggwanga omuntu yeetaaga kupaakinga n'agendako ku mulirwano n'alyesonyiwamu.